okola ki okwata olwo okitegedde seeka wange nti yadde ono mukadde ennaku zibeera 3 nga bwogabye eno olina okugaba ki eno ziri 7 ennaku ziri 7 kituufu naye gwe bw'obala nti nno olwaleero ku lwokutaano olw'omukaaga n'olwesande 3 kati mande paka era 3 era ng'okomawo eno era 3 bwekityo sigamba nti no 3 nti kati olwokuna nja kwezimbirayo wembeera nga siri eno naye wawasa okuba saagala obuuze nga obuuza weetegeka kakati nona abuuzaga nti nina emmotoka yange oyinza okuba tolina mmotoka naye ngaosasobola n'okusasula mukoode kale nga nawe wakutambula agamba nti eno nsuzeeyo naye ngenze ndiye ku breakfast eri ba obusiraamu bukulamula kukola kyo bisulo kusulayo bw'oba okola misana olwo abantu nga bakola security ng'akola kiro kati ngaetteeka limukyukirako misana kubanga ekiro aba akola obwebudde bwo buli bwagaye nti lwange obwebudde bwo kati risiki bweginyonya kiro kakitegeeza nti ateteeka kuggwe likyuse kati libeera misana kati bakola misana nnaku 3 tolina kulyaza amaanyi naye ebyokugenda nobalabako nokyala nolyayo ka breakfast tewali mutawaana naye waliwo mu basahaba abaatya ku nsonga eyo nga Umar ibn Abdul-Basit nga Abdullah ibn Umar mutabani wa Umar yatuuka n'okugamba nti n'emisana w'olwo olunaku atya n'okugenda ku lubalaza lw'omukyalo oli gyatalina kusula just kutya naga yatuulya etteekere naga nga bweziba ennaku za hajjati weeno owawali wali bayitawo batya enamasuba wagguluwa kati kale twavaayo batwafuna ate neeri naye barakallahu fika kujezaka Allah akuteeremu obwangu omusajja nnyo akuwe oba anyweza ekyo eddiwa kangirinze angisike naam tugende ku nsonga eddala tugambye nti eyokuna ensonga yakuna ndooza maleka mwali oyo mwabuuzi twagambye ensonga esooka okubanga abakozi tebasasulwa ensonga eyokubiri abaana babatuma mu jihaadi ate ne batabawa ki eyokusatu netugamba nti almujahidun la yasulu ilaihim thamanuhum n'abantu abali mu jihaadi tebabawa bibalina kukola ki kukozesa nemmaka gaabwe tebaweereza byakulya kati eyokuna ahlu dhimma alyahudu wannasara omusajja ono musajja mumanyi omusajja ono tabiiyun ebiraga omusajja ono nti musajja wali w'amaanyi olunaku lumu nabawulire wano olunaku lumu Abu Hanifa yatambula n'agenda okukola hijja bwe yatuuka okukola hijja n'agenda ewa kinyozi kubanga alina okukola okusaala ku nviiri bwe yatuuka ewa kinyozi n'amugamba nti n'abuuza kinyozi nti osalira ssente mmeka n'amugamba nti nno omuntu alina okukola hijja tebamusalira ssente la tusarid fil manasik teri byakusala ssente kuki kyonna kyakutte era ono takkirizibwa kumusaba ssente ayinza omusala n'agenda bugenzi musajja n'akyeraga kinyozi yambulidde kino kyafa atuula bwe yatuula mu ntebe agamba nti
qaddamtu shiqqati al-yusra nendeeta saidi ene ya kono atandikire kunsala ku saidi yaki ya kono namka qaddimu al-yumna lete saidi yaki ya ddyo waba watya gwaleta atandika na kono nayongera okwewuunya webatandika omusala atudde asirise namga nti kiki kyoliko rakisakiri nkulaba osirise nanga nkola etya kabir tandika kuleta takbira kubanga oli mu manasik al-hajj kati sawa oli mu hijja mikolo gya hijja olina okuleta takbira Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar nayongera nagamba nange naziwa kinyozi obandi wa mwalimu waseeka kati nateka okuleta takbira bwe bamala okumusala enviiri yali ayagala kusimbula aveewo agende nambuza nti ogenda wa namuga nti ngendako waka kumulamu funaaba mpumulemu naga saala iraka bbiri webaze Allah okusala enviiri oli mu mikono gya hijja tusobola nakukola bino sajja neyeewuunya nazikuba iraka bbiri bwamaliriza oyo ne gwagamba bamuyitaani Abu Hanifa an-Nu'man oyo yomuku munyenyeza umme kubanga yafuna tujita school of thought oba aina madhhabu nga umma waliwo abantu abagatambulirako amadhhabu kyetugeza ti aina endowooza mu masaila agasinga obungi nti ffe tuli ba Hanabil ffe tuli ba Abu Hanifa ffe tuli ba Maliki ffe tuli ba Imamu Shafi'i oyo kati naye bwati waali naye yagenze wa kinyozi n'amuyigiriza ebyo bwe yamaliriza n'amugamba nti naye nkulaba oli kinyozi osala nviiri bino wabiyigirawa naga nti gwe tomanyi nti wano omuharamu tulina omusajja omumanyi ayitibwa Ibn Rabah twagendanga mu maaso ge ne tusoma ng'atuyigiriza buli omu okusinziira kyakola nogenda muga nti sebo nze omulimu gwange kinti nkola mu Aramex nti aha natandika nagati kati Aramex mumusindika ebintu nti olina okwetegereza ekintu kino wamaawo kuba ogenda kubuuzibwa Allah agenda kukubuuza ebbaluwa y'omusajja gy'omuggyeko sente z'omuggyeko n'omugamba ennaku 3 netuka mu nnaku 4 ayinza okuba nga ebbaluwa eyo kutuuka gwe mulimu gwe oba ebbaluwa eyo kutuuka oli bamutamu kkomera kasi abagifuna kuola olunaku ate gwe omugambye n'omulimba ogenda kudda amaaso ga Allah tabaraka ta'ala kasita tunayingiza mu mirimu gyaffe Allah tabaraka ta'ala nti buli kimu atulondoola nti kagame okola ki ndize ndi shipa ne bakukebera mu fuuti z'okuba container olupiira engeri gye mulusikamu nebe nga fuuti teweze nenoga nti eweze n'omusasuza fuuti za fuuti naye nga mutuufu teweze n'otuuka ate eri mugundi nti kiro tani simanyi tani mmeka ati ngo yezitoye naye ngo pampa naye nga baga nti yazikoze tugenda kubiddawo musajja nakuwa emmotoka yo gitikke motoka tajjaddemu kintu kyanga njagala etukenga bwe ate gwe n'otekamu ebibyo mu mmotoka y'omusajja n'otekamu seminti ogenda okugituusa ewaka Kampala nti nomwali mugivugira wa musenyu nti ate ki nkubira ku bifaananyi bagenda okuweereza ebifaananyi la ilaha illa Allah ngoloza seminti kyeyakola emmotoka mu mmotoka y'omusajja ebyo byonna byonna singa tubitegeera ntubiteeka mu maaso babo nti wonna wooli oli ku ddiini oli musawo mu ddwaliro ekisooka mu busawo waliwo ekigambo ky'abamanyi kirungi nnyo ekigambo ky'abamanyi ekyo bayogera ebigambo bingi bayogera ekigambo nti no alhayaau hasan wa fi nisai ahsan ensonyi nnungi nnyo omuntu yenna okubeera n'ensonyi naye ate ku mukyala ate kisukka abakulu nti ffenna tulina okubeera n'ensonyi naye ate kikakata nnyo ku mukyala kubeera n'ensonyi ne bagamba nti asaburu obugumiikiriza hasanun bulungi nnyo ate wa fi shabab ahsan ate ku muvubuka ate alina okusussa kati aweebwamu omuvubuka obugumiikiriza
gw'olina okusinga okubeera n'obugumiikiriza okusinga omuntu omulayinga, kubanga olina amaanyi agasobola okulya byonna kyebaleese, olina amaanyi agasobola okukwata n'amaanyi nekyebakumye n'okikwata n'amaanyi, olina amaanyi kati olina okubeera nga gwasinga okubeera obugumiikiriza. Kati obeera musawo, ekisookere kinene nnyo kyolina okubeera nakyo, olina okubeera n'okusaasira. Kyannaku nti oyinza okusanga omusawo ng'ate yasinga okubeera n'ettima n'omukaka togenda kujjanjaba ki, olina kusooka kubanga osaasira nnyo, kubanga element gy'oliko gy'okwata yeetega kukola ki, kusaasira. Okusaasira kuyitirivu, okusonyiwa. Oli mukulembeze bakunyiiza buli ssaawa, olina omukono ogw'amaanyi nnyo okubonereza, naye okusonyiwa kye kisinga, kubanga ekitiibwa kyo tekigenda nakuba nti obonereza, wabula kigenda nakuba nti okola ki, osonyiwa. Olowooza lwaki kyogera ku Omar bin Abdulaziz? Olowooza sebamunyiiza? Omar bin Abdulaziz omuvubuka yajja ng'ali ku lwadde agenda kufa, n'amugamba nti naweebwa ssente dirhamu 10 nkuteere obutwa mu mmere ne mbuteekamu. N'amugamba nti no samahtu, nkusonyiye. Agenda kufa ali ku ndiri, yamuteera obutwa mu mmere nga ekigenda okuvaako okufa kyayitira ku mukono gw'ono, n'amusonyiwa. Kyekitiibwa. Buli woolaba ng'olina amaanyi amangi, naye ate ekitiibwa kiyitirira nnyo mu kaseera abantu abasuubira nti obadde ogenda kubonereza ate n'okola ki, kubanga byonna obirina. walkadhimina alghaiba walafina ani nnaasi, okutta obusongo osonyiye n'oleka nogaa nti kino kankireke. Naye gwe n'obeera omukulembeze, abantu bakumanyi nti osobola okubonereza, ate era kyoleeta toleeta ekirala, n'osonyiwa n'oleka. Ensi egenda kukunyumyako yaga nti nalabye abantu naye ate gundi namutadde, yasonyiye n'akivaako. Okusonyiwa kikulu. Basahaba basonyiwa, abantu ab'amaanyi basonyiwa. Amaanyi g'okugenda okulaga omubaka sallallahu alaihi wasallam yali mu kaseera ng'alina obukulembeze obw'ensi yonna, ng'ensi yonna emuwuliriramu, ng'asobola okubonereza gw'ayagala. Naye laba okukka wansi, kubanga man tawadaa lillahi rufi'a, omuntu eyetowaza Allah akola ki, amusutula. Omubaka sahaba yajja gyali n'amugamba nti, omubaka yali yayita basahaba n'abagamba nti bannange, oyo yenna gwe yatwalako essente ye wa dirhamu emu mu bulyaza amaanya, mbadde musaba aveeyo nye musasule, olwaliyo njagala kusasula. Oyo yenna alowooza nti namuvuma olw'ekika kyalimu, mbadde njagala aveeyo musabe ansonyiwe. Gwe tukugamba ani oyo? Ye mubaka wa Allah tabaraka taala. Buli yenna ali eyo awulira nga nyiza okuba natuusa ku mubiri gwe ekyamunyiga, mbadde musaba aveeyo. Omubaka mu bukulembeze bwaliko, ye mubaka wa Allah tabaraka taala, ye yalina obufuzi mu ssaawa eyo, asobola okubonereza abantu bonna. Kati ensi emukukola ki, emukkiririza, mumuwuliriza. Omusajja yavaayo n'amugamba nti ya Rasulallah, lumu twali tugenda nga tuli mu jihaadi, ng'otereeza layini n'ompisaako akaggo ku mubiri gwange. Bakanagamba n'omugaya kale kakana akaggo nange kampiseeko, nagati nali sambadde saati. Mbaka n'agijjako, abantu bonna batunula bagaa kiki kino ekigenda mu maaso. Oyo mbaka wa Allah tabaraka taala, mu ddaala lyaliko ery'ekitiibwa ery'amaanyi, neera awaatuuse. Kati gwe gwani atakola ki, atasobola kusonyiwa? Weerabidde abasajja abaakuwa omubaka sallallahu alaihi wasallam n'omusaayi ne gujjula mu ngato ze yali ayambadde, ava Taif, avakola malayika nejja. Allah yasindika bamalayika special abakwatagana n'ensozi, abali abazikuuma. Allah alagira bagezi kakati tukole ki ya Rabbi, muziteeze egatte, nezeegatta abantu bawo tebawona, abaleeta malakul jibal
Jibril amugamba nti bano boola abantu bamala ku jibaal bakufuga ensozi luno na luno kikyoyagala Allah wakutaasa essaawe akuyambe bali wakati bano olusozi bano abamunyiza bali wano wakati kigambo kye kimu nti bajeewo basaanyeewo SFC mbaita bani SFC bamulinze n'agamba nti la baleke muyinza okuba ku mugongo gwabwe kugenda kuvaako abantu ki abalongo olwaleero oyinza okulaba omuntu eyeepanka naye nga just dereeva wa muntu w'omukulu gundi oyo dereeva wa minisita mulambo oyo muveeko naye nga dereeva yeyeepanga dereeva yatayagala kubuuza bantu dereeva yali azaamanya nti dereeva wa minisita munnange era abantu bamulaba baba balabye dereeva alabanga abalabye minisita mj bale ne bakuta maali nibabuuza nti ati oyo ye dereeva wa minisita kati oba mukikoze ekitiibwa ne mukutama ku dereeva olwo minisita temwebake mwibasa naye ono Allah yamutumira bamalayika nti tuyinza okusaanyaawo ekibuga kino mbaka yagamba ki mu kaseera owolebedera ngaojjudde obusungu naye yagamba nti nedda baleke obulya ku migongo gyabwe kwena kola ki n'abasaasira kakati omusajja ono omumanyi yali w'amaanyi yatambula ng'ekimututte kwogerera abantu banafu naye mu banafu yayogerayo ba ahlu dhimma abayahudi n'abanaswala bawangalire wansi w'obukulembeze bw'obusiraamu enkolagana yaffe nabo erina kubeera eti yagamba nti ra'aytuhum nabalabye abasajja abo abayahudi nalabye abakulembeze bo nga baba yukallifuna fawqa taqatihim babawadde emirimu egisinga obusobozi bwabwe lwaki Kagame waba akozesa bwategeera nti ono Musa amuwa kilo 5 ziyeetikka oli bwajja nti Yosefu omba n'amaanyi amutikka kilo 8 obusi bwe busiraamu nalabye nga bakola ki babakaluubiriza n'agamba bannange abantu betukozesa ewaka nga si basiraamu abantu betukozesa mu maofiisi zaffe mu maofiisi getubeeramu nga si basiraamu obusiraamu bukuvunaana era ogenda kubuuzibwa ku nsonga zaabwe tolowooza nti obusiraamu bwajja kuba nti tebutunuulira era nze oluusi ntunuulira nengamba abantu abasinga nze oluusi otunuulira ensonga ezimu n'okugamba nti singa obusiraamu buno abantu twali tubusomye ne tutegeera ki ekibwetaaga ne tufuna n'abo twogerera abalina okwogerera eddiini yaffe n'abasobola okugidifendinga obulungi oba obutuufu naye ebiseera ebisinga tetulina abantu badifendinga kubanga waliwo ebintu mu busiraamu ng'olaba abantu bagenda ne beewaana nabyo ebbali nga si basiraamu nti ffe tuvaayo okwogerera human gondi ani tuvaayo naye ngaobusiraamu Allah tabaraka yasadda aya ezibikwatako omubaka yaleetadde hadithi ezibikwatako kati omusajja ayogerera baki ayogera bayahudi n'abanaswara babakaluubiriza emirimu gye babawa miyitirivu newankubadde nabo batusosola nze nzijukira waliwo omusomero erimu lye nasomerako edda nga omusiraamu bw'akola ensobi you Muslim I know you no don't say anything I know you very stubborn go down nibakuba Paulo bwajja Paulo you want to be stubborn you're becoming stubborn Paulo next time I'll cane you go yeba mukuba next time ate yayagala kubeera just stubborn naye gwe bakumanyi oli already stubborn kati notuuga embeera embeera gye tukuliddemu kati ekyo kye nabagamba nti ffe nga ffe abasiraamu tulina okufuna strategy entuufu nti strategy yaffe
eyinza okuba nnafu politikale tugeze nti tetusobola kwakisesinga kyetwagala politikale naye tulina okuddayo mu wansi ku level esookerwako ddala wansi nti ffe ngafe abasiraamu tuddeyo tusomese abaana omwana wo obaire ngaomanyi nti mu makaago osomesezza abaana mulimu badokita mulimu ba engineer mulimu balooya mulimu baani professional ezo zonna netuzifuna abantu bali balagenda okutulayo bati nga buli gubeetaaga okukozesa tutegayo engineer balina kufuna musiraamu kubanga bebaki bebaliwo olabe omutandise mugenda okuva eno wansi nga yonayona strategy entuufu awo ddiini mugenda kugyogerera bulungi kubanga mujja kubeerayo ne bambasada abagikola abagyogerera omusajja yanoonya bapilots nga bagala bapilots balungi abalina okuvuga ennyonyi naye nga babadde balina bapilots nga babasumbu abanywa omwenge baga naye tugenda kufuna bapilots abalungi naye tugenda kufuna tutya abasiraamu bano bali batya ati abasiraamu nno nawe ennaku zino nga bagunywa ate tetunywa nabo gwe gundi tomulaba amanya bagalina gundi tomulaba tunywa naye lujo gyawedde buli musiraamu bulijjo beekanga n'okwekanga kakati ne baddira interview ne bagiteekawo ne bayita abantu nga bala musiraamu ne bajja ne beewandiisa ne babagamba ne kakati tufunye okusaba kwammwe si visa mwe tuzifunye naye tubaye tubasaba mwenna mujje ku lunaku lwokutaano interview ejja kubeerawo wakati wa ssaawa 6 paka 8 zessaawa zokka ze tulina za interview tujja kujja saawa ezo nti lunaku kintu lwakutaano nti kale ne bafuluma ne bagenda wasigala abavuka babiri kati ne bagenda naye soka twegayirireko tomanya bayinza okutwalawo ensi y'olungi oba bayinza otugala tujje before oba after tomanya avuka babiri bagenda muofuga nti munga temugenze ti tubali tukyalinawo akasonga kaffe katonotono ki kasonga ki kakati ugambye tujja kujja ku lwokutaano okukola interview naye olwokutaano si nsonga nnene nnyo nti etunyigiriza naye tubaye tusaba mutukyusizeemu obudde lwaki ate nati obudde tuli basiraamu tuba tusaala endaba nno tugenda kuba muli mu byakusaala eddiini yaffe saawa zituba tusaala tuba tusaba tukyusizeemu ne balaba nga ate bano banywevu nnyo ku ddiini nebaga nti interview kati ate mmwe mugiyise era mmwe mufunye omulimu ako bwedda ke tunoonya mu bantu betuyise nga tunoonya abantu abakola ki omuntu wakati tubamanyi 100% tojja kunywa mwenge kubanga omupayiro talina okuba nga ategeera bulungi tasobola kubanga amanyi saawa zijja kutuuka nga atamidde anagisaala ati ate swala ye mukuuma kola ki okuba nga tagenda mu ebyo era be baafuna omulimu eyo eddiini nayogera kumugjawo oyo nga tomutendese waka ewaka gula ebitabo bya hadithi bibeerewo nga bw'osomesa omwana okubeera engineer abeerewo ne hadithi z'amanyi alfatiha agisoma kubanga ewaka kyettendekerero lisooka naye liba nga lifu nze nali nsomesa naye mu bintu ebyannakuwaza okulaba omuzadde ng'ajja n'omwana nga bavudde mu holide omuzadde n'akubuulira ebintu omwana byabadde akola nti muŋambireko ti abadde akola abadde atambula nnyo akomawo kiro nga gwe taata we tosobola kuga ti sisobolera ddala oyo kabaka ewaka ampisaamu empi taata kati omwana wabanga tomugunjudde kugondera bakadde be kati kiki ekyo era abasomesa abo bannange balina emirimu miyitirivu nnyo olina okubyogerako n'obalaga nze nali ndomu nga nsomesa kati oluusi twasomesanga ng'ogabanya obudde bw'okusomesa n'obudde oluusi okusomesa kuno tuvola nti educational system naddala y'ensi ze tuvaamu
kati yafuuka butwa actually kibutwandibadde tukyogera nti oluusi tegasa nnyo muntu ono bw'ogiwa kubanga toyinza kubanga osomesa ebintu myaka 10 nga osomesa ebintu byebimu ensi ng'ekyuka ensi ekyuka naye gwe n'osigala ku sirabasi yemu myaka 10 kyekyo kikyo curriculum tekyuka kubanga edda obanga osomesa nga the longest building in Uganda yali ki Uganda House naye ekyali kati byakyo kati history mwino mukyusa muddeyo mukoleki mukyuse sirabasi twasomanga tugaa nti no mu economics nga bali osomesa nti no waliwo bebayita multinational companies nga wakuwa example nga Dairy simanyi nga Shell nti ezo zibeera ne price fixation price ebeeremu nti bwe ngenda kunywa ku Shell y'Nakawa yemu yeni Masaka ani yakugamba ennaku zino osanga ku neighbor ono atunda kirala n'ono atunda kirala bali wamu kati definition yakyuka ne mumukyalemedde kuki syllabus nti tugoberera syllabus ebintu birina okukyuka omusomesa naye alina okukyusaamu kuba kati system yakoze tulina bagamba nti omusomesa alina okutendekebwa abeerenga customer service agent kubanga kati abayizi bafuuse baki ba client tebakyali bayizi abeetaaga knowledge kati go beetaaga kubanga obava mu ssomero batojja kukola kati yafuuse business muyizi tolina kumunyiiza customer anyiize bannange customer anyiize customer care ino okubeerawo kati omusomesa alina okuddayo asome customer care bwana abudaabuda omuki omwana amubeeze mu ssomero kubanga essomero tolowooza nti lyagala musomesa kati lyagala nnyo omuyizi okusinga muki omusomesa omuyizi wagenda bizinesi ekola ki amasomero ameka ssaawa eno olwalira gaggaddewo nga bizinesi yagudde tegaliiwo mayitirivu Chweifat yagabye 20% discount ku school fees Chweifat schools egaba 20% discount ku school fees amasomero gatandika nkya 20% discount mwana okusoma business ekoze ki bakasoma tebaliiwo babategeeza bakasoma tebaliiwo kitegeeza ki nti abayizi ki nga bwogenda omuntu ng'akola amasanduku gano gebaziikamu abantu naga nti business eganye aba ategeeza ki nti abantu tebakola ki tebakyafa abafa basiraamu ate tebeetaaga makeesi ozinga buzinzi mu ssanda ng'otwekayo aga nindaamu katono ku 9 omubanja noyita mugati wange tunasasula sente zanjutu nindaamu naye haji olowooza twayitirawo ku 9 alina gwabalandoza mulwadde anaatera okufa bajja kukola ki bajja kuyitirawo bamusasule bamuleetedde amawulire nti gundi kugawula business yeyo gye bayita positive check up omulala afa omulala naafuna business omuntu ayinza okufa abantu nebafuna emirimu nga 10 business bweto bwekola ki bwetambula kakati ebyo byonna bibeera mu nsi byebikola society byebikola community kati tutuuse ekiseera nga tulina okutunuulira kati omusiraamu tunuulira kyokola nti obusiraamu bw'obuganyo obugasizzaawa mu kintu kyo kyokola awo wali kalimanywera ffe ebiseera ebisinga twagala nnyo okujja mu busiraamu nga ffe tufunamu bavuga nti wali emakindye omusajja baleese ente okuva ettake bagenda kugaba layini twagala nakusala fajiri mu jamaa fajiri tugikeera tugisaliraawo mu jamaa ewo ku muzikiti ku neighbor ekulema naye kasabagandi bagenda kugaba ente bajja kuteka sawa 2 ku makya bagana naye awanyuma kati kusalirawo subuhi mu jamaa era nokeera nobeerawo era nosaala bagenda okwazina bakubuuza nti wasuzewo nti nzize buzi okolerawo nti naye nga ki ekikukeezeza ente eri gye bakozesa kati obusiraamu twagala nnyo ffe okujja kukola ki kubufunamu emizikiti mingi gyojja okulaba mu Kampala bagizimbye naye olowooza emizikiti egyo ekimulaba ku bizimbe ebingi ebyo olowooza imaani kulira bwakuuzi ki ekyo saba omuzikiti kati mwazifuula nga akeera ku macyanga nga nti oyo akola nti akola mu kibuga
mu kibuga akola watya ku kizimbe wali egundi wali ti abeera awo abeera waliwo ofisi ye kubanga bwe munajja ku dhuhuri nemuwaayo akantu kwasoli nemuwaayo akantu atuuka n'okogana ne ku subuhi mugule otulwayo n'abasiraamu naye musiraamu kyabakedde esaawa ezimu kati twagala gye okukola ki kujja ne tufunayo kyetuli naye gwe gyokola fika Kagame sooka otunulire omulimu gugwokola nga gwe kiipa ogulongoosezza otya gubeere nga gutambulira ku busiraamu weewale tunulira nnyo omulimu gwo biki ebya haramu ebigulimu obijjemu biki ebya halaali ebirimu byoba onyweza obyongeremu kati ate obusiraamu buganyuddwawa mu mulimu gwo nti bwe maze okukola omulimu guno obusiraamu bwagala nkole ntya toola zaka noonyayo omunafu muwe ekyo omuwaddeyo kyanaalya nti obusiraamu kola ki obusiraamu naye bukuganyulwemu abo kati omusajja ono kyeyali akola ki yatunulaga nti abasajja bali abayahudi bakola emirimu emizito